twebaza nnyo Ssaabasajja okuteekamu obwesige ne Katikkiro kuba tusobodde okukola bino bye tukola ku lwa kusiima Ssaabasajja. Buli kiseera n'atukkiririzaamu n'atuwa obuvunaanyizibwa ne tubutambuza bulungi ate ne tubuggusa. Nammwe bannayuganda ne mutulabirako nammwe mukole bye tukoze. Mwebale nnyo. Twebaza Katonda n'akakiiko. Nze nabadde vice wa Freeman akasobodde otukwatizaako emmotoka nga bw'okawulidde era bw'okalabye. Mmotoka nnungi ya kitiibwa eri unique naffe tetuzirina abaavugedde emmotoka. Kati bwe tuli emmotoka ya Ssaabasajja era omanya yo yennyini. Twagula emmotoka egifaanana okugyamu parts ezigenda mu eri okuddawo. Era muwulidde emmotoka yamalawo $500,000 zeemazeewo ng'ate n'omusolo bagutusonyiye, gavumenti egutusonyiye. So n'olwekyo mmotoka ya kitiibwa ya maanyi. Emmotoka eyo okufaanana bw'etyo nga mmotoka ya 1964 naawe okkiriza nti ya kitiibwa. Ekwata ne biliyoni. Mmotoka yo teyina value, teyina ekitiibwa kyayo kiri waggulu, value yaayo always ebeera high, tegwa bbeeyi. Emmotoka ezizze mu mulembe guno ez'automatic zaakajja naye yo giraba yaddanga automatic. Erimu ne AC esitula n'endabirwamu.